Okay, wewe alenya chekumide ku Jonathan Exclusive lelo nzize kwatusako program ne muganda wangono bebaza abasubscribinga ata na kusubscribinga mbategeeza bane mugende maso nokwelanga musubscribinga omukutuba fe no kunyiga kade just in case ngatwa kumisinga biki ebiba byetuteekayo na ensonga zonna zetuberanga tubategeeza ku YouTube channel bebaza mwenna abagenda maso n'okutuwa obuyambi kyonna kyotutuusaako kulanga tukolaki tukuweereza. Nine muganda wange Jonathan Exclusive yennyini yekwatidde kamera. Olunaku lwa Idi tugulu celebrate nze mu ngeri ez'enjawulo buli omu gy'ali mwebale nnyo okubeera nga mucelebrate nze n'okusaala gye musaalire Idi. Then ne muganda wange ono omugagga Sende Muhammad Byayi. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Mubarak. Takabbalallahu minna minna. We male kusala Idi. Alhamdulillah sanze maze mbake yo kujja mu kanzu manyi banne kanzu injiro tekumika. Nageze nyambale kanzu ya white nnyo kumacha. Nengera kodi Kampala onesa no bedandi kubunke ko bitije. Era wonsangidde wano. Muguliki eyo. Komyo kumasenge bakao kujijja muno okulya ku lunch. Tupodde alhamdulillah. Omanye kikulu babaka bujja yeyo kitofu atobo olyawo okusala sikutuusa mukolo na kwambala kunyuma kitofu oyana ofuna ku bubaka nawe fumitiza ko bigamuga bibiri bisatu either nota kubigere oba nobako kyokyusaamu sabe okitiibwa Allah akirize amina kale awo wennyini tugenda kutandikira ku nsonga nti omuntu wagamba Idi oba olunaku lwonna olukulu Christmas n'ennaku zonna enkulu omuntu ategeera ki kyalina okukola mu nnaku zino eno? Omuntu bw'ayogera ku nnaku zino enkulu katwogere ku nnaku lwaliro lwa Idi kitusooka ffe okumanjukira ebiseera ebyo bwe twabanga mu kyalo twesunga okulaba ku baganda baffe abali mu kibuga twesunga okulya ku mugaati twesunga okulya ku muceere twesunga okulya kanyama twesunga okunywa ku juice neffe twanywanga super deep kyamujjukire twamunywa manijole jasi era ndoza yoyo kubanga twamugula mu kapaketi wa yero wakola goyagala go mixinga kasitakola kala company na Coca-Cola bwakola kala gwe wakola ki ngonywa so kati naku zine enkulu actually ne Idi eno solat Idi sunna oba ogenze okugisaala alhamdulillah watugenzeeyo tovunane wanenga kyambadde kimu nyokola ki so kati ffe abaali mu kyalo eyo manyi olunaku tezinyumira nnyo mu kibuga eno abamu era baasaalanga abamu baasulanga ne baffe mu kyalo eyo ng'omanya mu butuufu leero tugenda kulya kamera akalungi kituufu so kati bwetwogera ku nnaku enkusikiriza kusanyuka kusanyuka n'abanyanda zo kusanyuka n'emikwano gyo kusanyuka ne society gy'owangalyamu mu kulya mu ndabika batwakyusanga ne ku nyambala babakkirizanga okgendako bamanye edda basibanga ebiveera nga olindongegenda kuseka ekyalo kyonna twalingize babakkirizanga okgendayokko nze mukadde wange omugenzi n'akafeera adija mungu amusaasire yamusobako feti yatukkiriza era mukolo gwe yagendako naffe ge twagendangako kubanga amanya nti kati awonja kuba ne control naye ffe okugendayo ffekka naye ate munnange kyatuyamba ekyatuyamba kubanga gatwala ekiseera nga ne mu senior 6 nga neesuza ninga sobola kubaawo tegenda mu kiduula ate ng'oluusi wabeeranga eyo mu kyalo ng'oyagala okubaawo ewaka wano naye namalako taamu namba third taamu yonna yonnaawo nawe twatudde ebigezo ludda nga nsulanze eka teryankubira simu teryaŋŋambako teryabuuza leero wasuzeewo ekidongo kibeera awo nenziyana neeba kuluva mwali mu preps nga nyingira wano mu ssomero nasulanga ekinoni awo lwengo nga neeba nga teryaŋŋambako so Idi ffe tumanyi ennaku zino zonna enkulu kuba kusanyuka kuba kukyusa ku bulamu kaakati mu mbeera bwetyo nti abantu baatambulanga ne bagenda mu byalo basanzeyo bazadde baabwe naye waliwo kati omuntu nga kati nga ggwe mukadde oluusi yatugendako yakugendako nga wandiyagadde kituufu okugendako ewa mukadde naye nga kituufu taliiyo ekyo kikulu nnyo nze taata yafa mu 2 ate maama yafa mu 2022 January naku z'omwezi nga 2 naye nze nkuze nnyo ne maama taata yafaanya ali nkyali yanga kati maama wenkuze naye gwe mbadde ngenda naye gwe mbadde mbeera naye Mungu yanzaase nti maama agenze okufanga ntandise okukola ku radio CBS
Nafunye ne kasente akatontono kenso ogulamu ennyama kire emu nenjitwalira mukadde ngege mulira nenjimutwalira. Naye waliwo naddayo ko mukyalo mukadde amaze okufa. Namaziga ne ganvaamu. Jika nagenda nga mukyalo eyo nga ngenda nengula ku ngege wali mulwerawo. Nenjitwala kati nga mmanya agenda okuntikkula mukyalo. Mukadde gyali ate nga tumanyi ffe nti omuntu yenna kusabira edduwa entuufu abama etuuka butereevu bweyaba mukadde wekituufu. Kati nagendanga n'engege yange nengenda byangula ebirala bye natwala because nze saalinanga sente ziwere era sinazifuna kati mba kulinda sente ziwere mukadde yandidde kantu kange konna kituufu. Ngenda mukyalo eyo kadde ati nga nfumbira kamere etuuka awo nga ndi manyi tookere mukyalo limanyi balijja wali ku mugongo ne balitema n'olyako nga liri fresh nnyo. So kati mu kiseera kino niyo ennaku naye tulina tulina okusanga byonna nti kati oluusi obaamu n'emitwalo gyo ng'etaano wanagado gisindikira ku mukadde olina bw'osobola ziwa naye era omutima gwo tegusigala nga mu mativu nga bwegandi matidde nga mukadde ogwo wadde. So ekyokuyiga kyo nekyo nafuna ennyo nze kati bwenzira mukyalo ewaka nisanga ennyumba kyangaala nga siinaamu gwe mmanyi siinaamu ankulisaayo siinaamu asanyukira naye nga nembera ku mukadde wange edduwa nfuna ebyokwefumitiriza nga bingi neŋŋamba nti ekintu nga kikyaliwo oyinza obutamanya nti kya mugaso naye bwe kikuvaako bwe kiti. So kati munaku nga zino ezaidi olunaku lwa idi lwetuuka bwetu because nze buli idi kaziweze ndoza idi nga mukaaga because emyaka 3 zaidi mukaaga nga sizirya na maama naye nze buli idi bwe nasooka okulowoozaako yabanga mukadde ne bwe yaŋŋambanga nti because ffe wakati werako ina muganda ngwe Masindi oyo namanya nga Shuwadire ayamusindikidde dda oli muganda wo gye wava okujja ku post ku radio oyo Yusufu Muyanja yampera okumperya mawuli ono wendimu kakati ne yaŋŋamba mukadde nti buli kimu akirina nange namekinganga shuwa nti nina okuyongerako kyokka ebintu byewuunyisa nze buli nawanga mukadde sente nafunanga sente bwe namwanga emitwalo 5 tumanyanga gye najjanga mitwalo 5 nga bwe muwa 10 tumanya gyojje kakadde naye munnange era njala kutegeeza nti okuva mukadde lwe yafa sadda bukuteera mu mbeera ya byanfuna nga bwe kyali luli nti luli nafunanga emikisa gyabanga miyitirivu nnyo mukadde omuweereza singise 15 eza airtime oba akumaliza bwoti oba wakiri enkeera nga oli akubira essimu sente oli luddawa sooka ogiwana kana kukombyenza emitwalo 50 nga tumenyese tokoze eki okugamba emikisa gy'amaama so nze mu kino kyenjigamu kiri kimu nti bakadde baffe bano nga tukyabalina mu nnaku zino enkulu ebigambo twefumitiriza nga tuzzeeyo kubanga naddanga mu kyalo namekinga sure nti at least zisulayo naye lumu nasulako mu kyalo ewaka kumpi Seebaka nga mukadde ambuuza muli muti eyo bitambula bitya kola bwoti ne bwoti akati kano katwale kano kakozese bwoti ne bwoti lumu mukadde yampaako eddagala mu bbaafu ndinaabe nensooka neŋŋaana ninga mama wange kumbe jasinga mulimu lweza na biki nga omanyi nti mukadde ate ye era bannayo omuntu yenna nga akyalina maama bannayo oddangayo okukwewa mukadde wonna we kiba kiganye asobola okuteeza nagaba manyi mwana wange nkusabidde edduwa essaala yiino genda okole so mukadde obugabo byambulyanga obwo nensula nga mbwefumiitiriza ngenda okuma mu kibuga Kampala nga mputufu embeera ekoze eki ekyuse so kati manyi waliwo bannaffe bali mu kibuga Kampala abalala baliho ima abalala bayinza okuba bali ebweru wa ggwanga olina akasente kabwerya ddala naye ng'okyalina mukadde omukyalo eyo mukadde ono gayetaaga sente nnyingi teetaaga sente nnyingi maama ne bw'omuwa shiringisi 10 nze nagendako mu kyalo njoge nagenda mu kyalo nga nina sente zinkomyawo zokka maama teyansabanga sente nze era ekyo maama njala kukimwebaliza teyansabanga sente mbwakukubira mwana wange ndi bubi naye kyali kyava kuki yalimanga ebijanjalo bye yalimanga emmwanyi n'amatooke ng'atundaho nga bwakola ki naye era oli abakadde nga balina akasente era asigala akola ki akunyigiriza ate maama nga omanyi bibeere nti okola ku radio CBS olina mpitirivu kye namugamba nga yakola ki yakitwalanga kati mukadde tyasibanga sente naye nga muwa naye abamu balowooza mbu okulabirira mukadde wo olina okuba nakavangata wa sente mu nsawo okumutwala abakadde abo nza kubuulira akubikira naziika abakadde abo teyeetaaga sente teyeetaaga nnyingi yeetaaga kumulaba ku limunyumyamu nze mukadde njukira mu kalulu ka 2021
buli lunaku buli sawa yankubiranga essimu nakola Amuriat Patrick nga tiagasa nuka buli kiseera nga mama ankubira essimu mwana wange muli bulungi ati byamfidde ku radio bikize na walizwa no mulimo nga ati atulyoke nenga tiagasi yakampita mu obuyisi kati lwakubiddawo n'ogaana okukwata mu biseera ebyo bya fieldi era yamanyanga netiyebakanga nga tafunamu kuli kutya nakubidde essimu nga tokwata nenga leero nze olumu ne mukyala wange tyankubiranga nga nze n'omukubira manyi mukyala yasoma by'amawulire naye mukadde yankubiranga essimu nakwata era mu nsi teri muntu ayinza kukwagala kusinga mukadde era mu kuziika maama waliwo omwami bamuyita Haji Muyanja Mbabaali brother wa Foy yaliko omubaka wa parliament wa Bukoto South yakola speech n'agamba nti baana bange baganda bange nti wangi tebaddamu n'omuntu yenna abalimba nti abaagala okusinga bakadde bamu abadde abaagala akoze eki afudde kati buli kyokola kikole ng'ojja ku mutima gwo tosuubirayo kukwagala nga mama wadde akola ki era gwali eyo ng'olina maama w'omukyalo soboza oba omulina mukava oba omulina luddawa olina mukadde wo nga tofissaawo kadde kumukubira kasimu nakugendayo nakubaako kyomuwa kubira Ssendegeya Muhammad kati essimu akubuulira ekyayitamu mu kiseera kino kubanga nze mu kiseera kino namaking sure nti wenva wali kusala odi Kampala ku muzikiti nenya motoka mpaka wafe jika kati odi episode tusala bukyali saa 2 maze okusaba 2 kitundu ziba zikono mukaaga bwezi wayiredde kamulima okola wali chere ngoletawo wasanga baguze dawo soda ngoletawo paka mutuvu ngola vibe weri yawo mukadde bwali tunaye mukadde ngayita ku bantu bene ne musanyuka bulungi nnyo naye mu kino enako zino enkulu zituyigiza nti abantu bonna bosobola okusanyuka nabo ng'okyali mu kiseera kino nga weebali musanyuke ngamba ng'ab'eŋŋanda bakadde bo emikwano gyo naye okusinga mukadde wo nze nnumwa nnyo omuntu yenna eyeekweka bakadde be natuuka n'okuggyako enamba y'essimu ati Sende waliwo abantu nga mu kituufu mukadde wa mulina era nga tamwekwekana ng'agendayo nyina neiba wange awo naye buli lunaku ndowooza yeegeza mu kkuba mukadde we namugamba maama tokiŋŋamba ekyo n'agalula olowooza omuntu oyo ayina emikisa gy'asobwa egy'oku nsi mu mbeera naye tirivunnyo emikisa gy'osubwa andi waliwo bali abagamba nti maama wo ne woba omuyisizza otya kali akamaama oluusi kavayo n'agamba kale wadde kinkozewo ti naye kyana kyange mukama kimpeera omukisa eye maama ekirungi kibalina nti bakadde bafa batusonyiwa mangu nti kizibu okusabira edduwe essaala embi kubanga bamanyi nti ebyo birina kukomekerezebwa oyo mwana wange mutabani wange wa maama wange naye omuntu yenna ng'okyalina mukadde wo bakadde baffe tebasobya tuwabula bawabule naye okumukambuwalira mumama akoze bwoti omubukolere okitegeera mbukule kubanga olina by'okozesezza kale nze nkusabira gwe akyalina mukadde wo mukama akusaasire ove mu nsi nga toyimbyeko na mukadde wo kubanga buli wojjukira nti waliba ne mukadde wo nga amaze okufa oyinza n'okwetuka mukadde wo nga amaze okufa buli wojjukira ensobi ziwakolanga ng'ozimukolako oyinza n'okoza nti banze oyinza n'ogwesalira nogaa nti banze namutta oba stress zaali ziva eno ne mutta so nze ndowooza mu kiseera kino munaku zino enkulu nga yidi olunaku lwaleero kya buli azaamanyi obutagendako mu kyalo kulaba ku bakadde bammwe nemusanyuka n'olya ku miyembe n'olya ku ffene n'olya ku bikajjo tolinda ziwere ssente z'oyinako zeezo mukadde omukubira akasimu mubuuzeeko ate basinga okubitegeera bakadde bafe tutegeera okusinga ne bakyala baffe mukyala waffe sobola omugamba nti toyina ssente n'abaana naga waziwadde mukyala wo wazadde malayawo naye maama gwobuulya nazadde omwana gwobuulya omwana wange bwali ate abalenzi mukyala wakubi ate abalenzi kati omuntu andaba kati ku Jonathan exclusive nga musajja talina maama yamanyi maama one bwafa ng'oli myaka 7 ng'oli musajja kiba kirala omugagase otusalidde ku kisolo olunaku olwaleero ayiro saze kabuzi naye nga bwomanyi nti akasente kaba katono tusaba Mungu atongere ku sente twandagala napo okusala kimeme sedume wente twite ku bantu balyeko ba neighbor naye manyi nga bwomanyi okusala si musango batosaze oyina alhamdulillah batoyina tuwepika tuno baserezo sabo ofune eno sala tembuzi y'omusajja gwe sanza wa neighbor nibakwatira bwirira obugambo obusembayo obugamba ngo obusembayo bani yako baza bana Jonathan exclusive
kati ndi bulala ku channel yo kufa nange mbere wakane mbikula nenda ba naye nafe ero tufudde bamaani okuba naawe ku mukutu guno kimu ku kintu kyetusansiza okunoonya idi ngenda abasajja basadde bayitirivu nnyo abamaanyi bangi so bannange mbagaliza olunaku olulungi ennyo bakyalina bakadde ffe tubakuume ng'ekyatika ate oba tumulina era tuweekubagiza nnyo yongera kumusabira busabizi yeetaaga ssaalayo buli kimu kijja kutereera inshallah neyanza nnyo neyanzeege amina sebo bannaye entanda ya idi bannaye bavuka bannange mwekuume obulwadde buluma beegayiridde mwekuume bw'osazeewo ogenda akapiira kali kaseeko obulwadde buluma manyi nobwobireka tolina kyofiirwa tolina kyofiirwa nze nabigezesaako banga niliyita nga sina kyembaddeko nakimu ati era basinga lwaki babasanga bukyali ekyampasanga bukyali nomyako nja kukubuulira ate embeere bulungi mweraba